Kitundu kya kusatu leero nfundikidde nkulaga y'omukugu yeeyongera n'akugamba njagadde nkusomera ekiwandiiko kino abakugu abasinga ebyo ebitabo bonna abantu bonna abakulaakulanye ekintu kino bakimanyi era bakitwala ng'ekintu ekikulu. Yagamba more important than money is your next expenditure. Time is a major expenditure. I understand that. Nagamba, it's one thing to ask a person to spend money, but it's an entire different things to ask him for his time. Nakugamba, earth, there are no shortcuts until such time that a machine can be hooked up to pour knowledge into the brain. It will take time, precious time. Fortunately, life has a unique way of rewarding high in investment with high return. The investment of time you make now may be the catalyst for major accomplishment. Finally, you will be making an investment of effort. There is a great deal more effort involved in serious learning than in casual learning in everything you do, be it self-observation, reading, or observing others. The interest of your efforts will have profound effect on the amount of knowledge you gain. A focused mind is like a mental rifle, shot that strikes an ideal target, and to be that focused takes much concentration effort, but it is preciously this effort that will open the flooding gates to the place where great ideas can work their special magic to bring you closer to wealth and happiness. Okusoma yagamba ko kutwala sente ate kutwala obudde. Nakugamba kabubeere butambi bonna bonna obw'amagezi butwala sente era butwala obudde. N'agamba ate bugenda kusasula kinene nnyo mu bulamu bwo. Nakugamba era ebyo bya mugaso n'okusinga sente. Ekyo tewali kubuusabuusa nti amagezi gasingira ddala sente. Yakugamba nkimanyi obuzibu bwaffe kwefiiriza kasente, n'akugamba naye weefiiriza okusobola okubeera ow'omugaso mu nsi. Nakugamba teri kubo ddala oba teri ppanya gw'oyinza kutema okutuuka ng'ofunye amagezi ag'enjawulo. Mpozi zigenda osaleko abantu emitwe. Noonya amagezi gasuukuse obulamu bwo, noonya amagezi gasumulule omuntu ow'amaanyi gwe tulina ali mu mubiri gwo. Naye mu kunoonya, mu kuyiga, mu kugoberera, yakugamba kijja twala obudde obulungi obuwera. Tofaayo kubanga gy'olaga olengerayo. Yagamba tofaayo kubanga kigenda kuwa omukisa ogutagambika. Era n'akugamba kisasula, kiwa amagoba. Abantu abavujjirira balina amagoba mu bulamu bwabwe, oba oyagala oba toyagala. Mukyala Nansubuga Betty ayina amagoba ng'oggyeko ekyessanyu mu bulamu bwe n'obuwangazi. Ssentebe Ssekandika Kembo Juma balina amagoba ng'oggyeko ekyessanyu n'obuwangazi mu bulamu bwabwe kye bateekwa okufuna. Yakugamba ojja kuba okola ekintu kye tuyita okweteekerateekera. Era amaanyi go gagenda kuwanga ebibala. Amaanyi go mu kuvujjirira emisomo gino gajja kuwa ebibala. Kyava afundikira ng'akugamba ogenda kulaba nga otandise okuzibukula ensulo z'omubiri gwo, kubanga okumanya ko kweyongeddeko. Balina omukisa abawuliriza ebigambo bino
ate ne babiteeka mu nkola. Nabagamba audio no bw'oba ng'oyagala omufunamu tokoma ku kyakuwuliriza. Tokoma ku kyakuwuliriza. Era emisomo gyange nze kambagambe bw'oba ng'oli wakugifunamu, bw'oba owulira ng'oyagala okufuna ekisingayo mu magezi ge nteeka mu misomo gino, era ng'owulira oyagala okukyusa obulamu bwo okuva mu misomo gyange gye mwakazaako egikyasinza emisomo gyonna, oba saabazimbulukusa w'obwongo, njagala olwaleero nkube n'obukodyo bw'oteekwa okuyitamu. Ekintu ky'oteekwa okufuula omuze mu byonna, ky'olina okufuula omuze ogusinga obukodyo okuggyako kino ng'okifudde omusingi gwo ne bw'oba tosomye. Okuwuliriza audio awamu n'obeera ng'omuddiŋŋana. Omuwendo gw'okuddiŋŋana audio wange gujja kusasula. Buli mwezi oyinza ogamba ka audio nteeko emisomo gino gyonna nteekwa okugiddanga mu buli mwezi. Kijja kukutuusa ku buwanguzi obwewuunyisa, naye tosuubira byamagero byonna nga audio wange omuwuliriza omulundi gumu. Lwaki ebigambo bye nteekamu eby'amakulu bye tuyitako akapaalo bye bingi gwe by'otamanyi. Kubanga ekyo nkinoonyereza ebbanga ddene, abantu bangi nnyo bazze mu gundi yange, Dokita Kaddu. Audio si ky'ekintu kye tuyinza okuwuliriza omulundi ogumu. Olwo kituufu okwo kunoonyereza kw'abantu. Muddiŋŋana emirundi n'emirundi ojja mufunamu. N'ekyokubiri, audio yenna gezaako okumuwuliriza emirundi 2 nga tunagenda ku kalala, okuggyako bw'oba owuliriza kunyumirwa. Gwe kayitemu mulundi gumu gwokka. Naye bw'oba ng'omanyi onoonya magezi, bw'oba omanyi onoonya kusumulula omuntu ow'amaanyi ali mu bulamu bwo eyasibibwa, agogo nga kuwa. Bw'oba onoonya okuba omukugu n'okunyumirwa obuwangaazi, muddemu. Tokkirizanga kwebakanga toyongedde ku bumanyi bwo. Olunaku oba oluse bw'okeera enkya ne weebaka nga toyina ky'owuliriza. Wuliriza emisomo emipya gye mba ntadde. Omukadde ojja kutandika okulaba enjawulo mu bulamu bwo. Kigezeeko, ojja kuba ombuulira, olidda kwebaza. Bw'owuliramu olugero ekisoko oba ky'otategedde, kwata ekkalaamu akiwandiike. Bw'omala ombuuze nja kwanukula. Jangu mu kasanduuke kange ombuuze, nja kwanukula. Bw'owuliramu omulamwa ng'oyagala tuguteeseeko 2 oba mu audio, nkubiraako. Enamba ngibawa oba ompeereza message twogere. Oba oyongera ku kumanyako n'okugaziya obwongo bwo. Tekirina kubuusabuusibwa nti obukulembeze bwo oba obukulembeze bw'omuntu busookera ku musingi gwa kukubaganya birowoozo, ng'ayanja endowooza ye ate n'ayongerwako eya munne gy'abadde tamanyi. Wuliriza emisomo gyange ojja oŋŋambe Dokita Kaddu, nkusaba tukubaganye ebirowoozo. Mukwano nja kuwa obudde kubanga ndiwo ku lwammwe okulaba nti muyiga. Buno bwe bukodyo bwenkuwa bw'oyinza okufuna mu misomo gyange. Abakugu bakugamba nti engeri obwongo bwaffe gye bwerabira, engeri obwongo bwaffe gye bwerabiramu kibeera ku misinde gya yiriyiri. N'olwekyo emisomo gino giddemu. Omukugu omu bamuyita Bernard Snow yagamba nti singa osomesa omuntu ekintu kyonna oba omala biseera kuba tajja kuyiga. Lwaki
okusoma kitegeeza embeera eyo eriwo mu budde obwo kye tuyita learning is learning. It is an active process. Tuyiga ebintu bino tubiteeka mu nkola. Tuyiga ebintu bino tubissa mu nkola ebiba bitugambiddwa. N'olwekyo bannakyoto bamikwana abagoberera abanfuna ku mikutu emirala, bw'oba oyagala okuba omuwanguzi n'okukwata bye nkugamba n'okufuna essanyu erya nnamaddala, biteeke mu nkola buli mukisa gw'oba ofunye. Kozesa ebigambo bye nkozesa, kozesa engero z'embanjize bw'oba ng'ofunye akakisa akoogira mu bantu. Teweekuba ndobuvujjirira, ojja kutandika okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. Lwaki? Jjukira nti towuliriza misomo gino nga mawulire, wabula kutondawo mbeera ey'enjawulo mu bulamu bwo, kwegamba n'embeera empya ey'obuwangaazi. Owuliriza si kunyumirwa Dr. Kaddu yaleese obusesa, wabula kukyusa kutondawo mbeera ey'enjawulo mu bulamu bwo, embeera empya ey'obuwangaazi. Yeetaagisa obudde n'obugumiikiriza ng'obikola buli lunaku. Teweekuba njawulo. Nkiddamu, okusoma teweekuba njawulo. Omuzadde bw'otwala omwana ku ssomero n'oba nga towaayo fees, gwe kennyini weekubye enjawulo, gwe kennyini weekotogedde, tokikkiriza. Nze ndiwo okuzuukusa bwongo bwaffe. Ebyo bye mulina nga nze Dr. Kebbi Baligeyanko Nabalamaga. Bw'abanga gwasasulira abakedde okukola, oyinza kumpa muwendo ki? Weegere. Bwe mbadde nnyinnyonnyola ku bintu bye twetaaga ebigenda otuyambako eby'omugaso okutuuka ku buwanguzi bwaffe, ne nkunnyonnyola nti teri ebyo bye tugamba nti bino byo bigwa mu bakadde. Kwewaayo. Tukozese ekigambo kino, eby'omugaso bye twetaaga okutuuka ku buwanguzi bwaffe oba ku bugagga. Era bw'otunuulira bye twetaaga okutuuka ku bugagga, ebigenda okunyweza obugagga bwaffe n'obuwangaazi obugagga bwaffe bubeerewo, si bano be tuwuliriza nti mwaka gumu aguze emmotoka, azimbye amayumba, oguddako agudde, afudde, byonna bisaanyeewo. Tetubalaba ku TV. Kyekiri kye nakugambye, oteeka okubeera ng'obizimbye ku musingi omunywevu gulugulu, oguzimbiddwa n'enkokota ey'amaanyi, kye twandiise nga solid foundation. Kati awo bw'omala okukola ekyo, weewale ebyo ebintu eby'okwekwasa nga buli kadde bigenda okuleetera okuva ku mulamwa. Bonaabo kubanga ojja kuba waakatandika, olabye olugendo lwo lw'obugagga, batandike kyokola, waliwo yakikola wali ne bamutega ettalo n'afa, gwanaamalako, mama nakyawo wandivuddewawo, munnange tewali yeesimba mwoyo. Ebyo byonna byewale, g'omalirire omanyi kikyoteeka okukola. Bantu beekwasa ebintu bingi. Awo baloogo mu katundu ako nsinza nakolerayo, abakolerayo ate nga bawangudde nga gye bali. Mu bulamu bw'otandika okuyingiza ebintu eby'okwekwasa, olugendo lwo olw'okulaakulana kkiriza ogaana olutemye. Njagala tumanye ekintu kino, obuwanguzi tebulina maanyi
okusinga ebizibu ebyobutonde bye tuteekwa okuyitamu ebiyinza okulabikira ku musingi oba oguyinza okulabikira mu bintu bye tuteekateeka bye tuteekwa okuyitamu okuwangula. Gwe wali olowoozaako lwaki omuntu ayinza ozaalibwa mu gundi ey'abaavu n'afera ng'ali mwavu? Ebizibu biba by'amaanyi. Abo bokka abewaayo okugamba nti bo bateekwa birwanyisa batuuke gye baagala be bokka, naye bateekwa okuba nga beefiiriza ekimala. Si bugagga bwa lumbe, kitaffe yafudde ffe basika yampadde ennyumba n'ekibanja kati ndi mugagga. Si bugagga bwa kuteeba mu betting nate ebinaku by'omuyindi obukadde 5 kanguleko poloti. Obugagga obwannamaddala kyekiri kye twayogerako emabega nti si buli muntu yenna agagawala nti aba musiru. N'abasiru bagaggawala, abafuna ssente ez'empa nattukira nga tamanyi bwe zize mu bulamu bwe. Kyekimu ne ku kintu eky'obugagga n'essanyu eryannamaddala tebitera kubeera by'amaanyi kusinga ebizibu bye tuyitamu, wabula bwe tuba nga tumaliridde mu bulamu bwaffe. Ekizibu kikyayinza okusinga amaanyi ne kikwezingako n'olwana ne kigaanirawo. So n'obugagga oyinza obufuna mwana wattu, oteekwa kubeera mugezigezi ate okulaba nti obunyweza bumala gazannya buweddewo. Buweddewo. Mu bulamu bwo biki by'oteekwa okulaba nti ogenda ttambulirako okutuuka ku buwanguzi bwo? Kiringa emabegako nalimba nnyonnyola ku kintu kye tuyita ebyobusuubuzi. Naddala ne mbagamba obusuubuzi buteekwa ottandikira mu maka gaffe. Amakaago ne nkugamba gatwalibwa ng'ekibiina ky'abantu era nga kye kibiina ekituufu. Ne nkunnyonnyola gwe omuzadde gwe musomesa asooka amakaago ky'ekibiina okusomesa abaana na buli kimu. Era amaka y'ensibuko y'obwavu oba obugagga, oba oyagala oba toyagala. Abantu abagagga ennyo mu nsi bakozesa amaanyi n'obusobozi obuli mu maka gaabwe okusobola okutandika n'okufuna obusuubuzi obunene ddala. Kyenva nkugamba nti bw'oba ng'olowooza okusuubula olina okujjukira nti amaka nago kintu kikulu nnyo eri obusuubuzi obwo. Era olina kuyigiriza abaana bo okuddukanya bizinensi n'okuzitwala mu maaso ebiseera byonna. Bw'okeera enkya n'oba ng'ovuddewo ng'omwana ajja kunyumirwa era ajja kwongera kugitambuza. Lwaki? Engeri gy'oyigirizaamu ab'amaka ago okusobola okukola tekisinziira ku buyigirize bwokka, wabula mu magezi, amazaali, mu ngeri gye bayigamu okuyiiya era n'okuteeka mu nkola ebintu bye balina okukola. Ensi yaffe ekyuse nnyo ku mirembe gino. Ebisale by'amasomero bya buwanana. Kiba kirungi omwana bw'atuuka mu myaka 16 n'ayigirizibwa ekintu ky'alina okukola okusobola okuyamba okusasula ku bisale era n'okukuyambako akutikuleko omugugu. Emabega nakuwa ebyokulabirako ne nkugamba omwana oyinza omugulira ebisolo by'abaalunda ewaka. Ne nkugamba oba okumuyigiriza okuluka ebintu ebimu, ebibbo, emikeeka, nakyo kikwetaagisa mutwala mu koleji. Ffe tuzannyidde mu bintu. Awo oba omuwa musingi agogenda okumunyweza.
Bolongo ine ennimiro ewera muwe omusiro mugambe lima guno omwaka ebibyo bye bigenda okuweerera aleme kukola bunafu. Feno we twakulira bw'obanga ensi enaakyuka ogirabanga bw'ebeera mu ffe we twakulira nga ewaka obeerawo n'enkoko nga yo bagikuleetera nti yo kaddu yiyo girunde, embuzi yiyo empunu yiyo girunde, nga baagala balaba omukono gw'omwana ono balagala balaba engeri ye gy'akwatamu ebintu. Bameka b'okyayinza okutuukira maka g'Abaganda n'osanga nti eno enkoko yagundi, eno yoona eri yoono, akalimiro kali koono. Bajjajjaffe abataasoma nkiddamu baali bagezi nnyo. Nayongera okubeera nga mbagamba bw'obanga oyagala audio wa ssenga ne kojja buwulirira, audio oyo ye audio buli muntu gwagwanidde okubeera naye, ye audio gwogwanidde okuwuliriza buli kadde, ye audio gwogwanidde okubeera ng'ogabula mukwano gw'omwagalwa oyinza okugamba omwagalwa wange nkuwadde audio ono ssenga ne kojja buwulira limu ebintu bingi nnyo. Butereevu agenda kuyamba kinene okumanya nga bwe kiri kya muwendo. Audio namusaamu ebintu biyitirivu nnyo, jangu obeere ng'omufuna. Abaagala audio enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu, oyo audio enkuza y'abaana alimu ebintu bingi nnyo. Nga bw'owulira enkuza y'abaana ne mu mpisa z'obuntu bulamu, lwe lujjuliro lw'amaka lwe abaamutwala lwe boogerako, lw'owulira boogera nti olujjuliro lw'amaka oyinza omuwuliriza nga buli lwakutaano kubanga ye muwanvu, naye alimu ebintu bingi nnyo. Engeri gy'okwatamu omwana okuva lwazaalibwa okukola, obukulembeze bw'omutendeka ng'akyali muto. Tulabye abantu bangi nnyo abakulu nga tayinza kwogera mu bantu ng'abatya, bannange ensi yaffe. Omuntu omukulu ne bamuwa omuzindaalo n'akankana bw'ati, n'ayagala n'okutotobaza empale. Mukama, jangu ofune audio wa enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu, agenda kubeera ng'asisimula obukulembeze mu baana bo. Naawe omuntu omukulu okyayinza obudde buno kubanga ebintu bingi nnyo bye nassaamu nakunnyonnyola abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. N'olwekyo bw'obanga owulira oyagala okyuse obulamu bwo, obeere mu mbeera empya, obeere omuntu ow'omuwendo, obeere omukulembeze. Ne bw'obeera mukulembeze weetaaga audio oyo. Audio oyo lwe lujjuliro lwa buli muntu. Oyinza bw'otwala audio oyo nkwegayirire, ne bw'oba toweeredde mwana kimala. Lwaki? Ebintu eby'omuwendo byonna biri mu audio oyo, ebyama eby'enjawulo biri mu audio. Audio emisomo gyaffe gya njawulo nnyo. Butereevu bwe nkugamba nti ajjangu obeere ng'omufuna kitegeeza bye twakwekamu bingi. N'olwekyo oyinza omugulira abaana bo n'ogamba kino kye mbawadde. Butereevu agenda kubayamba, ekigambo kirina amaanyi kiveeko. Eby'obugagga by'oteekerateekera omwana okubinywa, kutta oluseke lw'amalwa yalwawo abinywa ne bigwawo, naye bino ate tebiyinza kukola ki? Ebigambo tebiyinza kunywebwa. Jangu obeere ng'omufuna. Omukyala oyinza omugula n'omuwa bbaawo, omusajja oyinza omugula n'omuwa mukyalawo, oyinza omugula n'omusindikira abeewuwo, kijja kubeera nga kibayamba. Omuvubuka oyinza omugula n'omuwa omwagalwawo. Butereevu abawala kambagambe woolabira omuntu akwagala kwe kukuwa ekintu ekirimu amagezi owulirize obeeko kyeyiga. Naye bano tugende tuwuge, tugende tunywemu. Okwo si kwagala. Era gwe bw'obanga olowooza nti okwo kwe kwagala oyina ennaku, ebyo babikola bulijjo era bikolebwa. Naye tunuulira omuntu gw'obeera naye, endowooza ye, endowooza abantu be tubeeramu tubapimirenga ku ndowooza. Gwe jangu ofune audio agenda okusoba bukulembeze bwo, agenda kufuula ow'enjawulo. Waayo akasente katono ddala n'obeera ng'omufuna. Ekikulu si muwendo gwa ssente, naye ekikulu biki by'oyiga. Mujja mu kasanduuke kange, ennamba ngikuwa 777327 61 ate 27 777327 61 27. Bagenda okubeera nga batuwa katabo, obutabo obuddako tubakoowula kubanga ke tuliko kyenkana twolekedde okubeera nga tukakuba oluku mu mutwe.
Enamba yaffe eri 0773 ate 27 nkaaga mwemu ate 27. Teweerabira n'abakwefaako nakyo Uganda bakugamba tuyingira mu nnaku enkulu. Lwaki oyingira ng'enviiri zo zisenyuuse olina situka enviiri zikutuka sinzirugavu tibitibi jangu ofune mu dduumuusa agenda okubeera ng'adduumuusa enviiri mu omwezi gumu nga ziri eno mabega ku mugongo ng'okwata paafu. N'olwekyo bagamba oyiro waabwe abalina wabika bingi atabuddwamu enazi amula olivu atabuddwamu eri emmere y'enviiri jangu obeere ng'omufuna. Bw'oba ng'olina omwana jangu obeere ng'omufuna. Abasajja ng'oyagala okukola enviiri mpitirivu ebirevu wa wonna w'oteeka jangu okozesa oyiro oyo mu dduumuusa yamirusa wonna w'oyagala oba ku magulu oba birevu oba nviiri jangu obeere ng'omufuna. Oyiro oyo mulungi nnyo buli amukozesa era amutenda. Ate era babagamba nti abakyala olina olubuto olunene oyagala kubeera ng'olutoolako lukuma omubiri gwo munene oyagala gutoolako oba otuula ku lubuto abawala oyagala kukola wato oyagala okukola ekende jangu obeere ng'ofuna gundi eddagala ligenda okubeera nga likuyamba ate nga liri ku nakyo. Abakugamba nti era ne bw'oba ng'oyagala kukola bbeere ttutu kwongerako kola akabiina hips bbeere ttutu tamali ekangulumira abaami beenyooma mu sayizi kwongerako byonna bagamba jangu obeere ng'obifuna. N'olwekyo abalina ebintu byonna oba oyagala habo oba sabo oba mpeko oba oyiro oba kijangu obeere ng'obifuna. Omama olina omwana mutono oyagala okubeera ng'agejja bakugamba nti beera ng'obeekwata nkolo nakambe. Ate era bakugamba nti tokaaba mukyala ettaka lyekangulumira likaluba tewakyatonyayo yadde enkuba eyinza okubeera family planning yekuleetedde ebyo oba okubeera nga okunkumudde ku baana awo oba ebintu bye tulya bagamba jangu obeere ng'ofuna enkuba efukumula. Bakugamba nti jangu ofune ebirunga byonna munda kangulumira bamuyina na buli kimu ye lwaki si komaawo bingi nnyo bye balina oye kawulira balina n'ebizigo oyagala kweruka kusigala mu kalayo jangu beera ng'obeekwata byonna okumanya ebisingawo na buli kimu byonna yita ku nnamba yange nkikuwa 773 27 61227. Bamikwano bw'olowooza okuteeka abaana bo mu kusuubula olina okulaba nti obusuubuzi bwawulibwa ku bintu ebirala ng'amakaago. Lwaki? Obusuubuzi nabwo muntu bulina okwemalirira bulina ssente zaabwo ate ebintu byabwo era n'amabanja gaabwo gaawukanako g'amaka. Omusuubuzi atalina kujja mu ssente n'azikozesa ebintu ebirala ebitali bya kusuubula. Obusuubuzi bulina okwemalirira era ne busasula n'abakozi n'amabanja gonna. N'olw'ensonga eyo kaba omwana wo oba wa Luganda talina kuzanyira mu mirimu gyo. Tomala gaba soda oba sukaali mama naki mumuwe anti mukwano gwaffe oyo mukulu waffe mumuwe ogenda okwesanga nga amabanja g'olimu tegagambika kudda mukyala. Ate abantu baffe beerabira mangu munnange gwawanga sukaali biki byonna wayita nnaku ntono ng'akwerabidde n'okukukyawa ng'akukyayi nga tolina bw'oyinza mukubira mugamba nti wagudde. Teekateeka ebintu okuteeka okutambulira enkulaakulana nayo ebirungi malirira kyusa obulamu bwo. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona. Bannakyo tukyokumanya sijja kubeera nga nkuba endogo obutannyoka ebintu bye twetaaga n'abanyonyodde obutambi bw'ekijjukizo jangu obeere ng'okola akatengo k'ekijjukizo weebaza Mukama oyina bubaka bwa njawulo bw'oyagala kusomesa abantu jangu obeere nga toogera obeere ng'obuteekateeka. Abaagala audio asenga ne kojja buulira agenda okubeera ng'akyusa n'okubeera ng'asiguukulula okubeera ng'akuwa oba oli awo ebintu ebyenjawulo n'okukyusa obulamu bwo jangu obeere ng'omufuna. Kye kimu n'enkuza y'abaana era naye beera ng'ojja obeere ng'omufuna. Ennamba yange byonna by'oyagala okumanya oba okutwegattako eri 0773 27 61227. Bw'oba ng'owulira oyagala okukyusa obulamu bwo kyusiza ddala obulamu bwo ng'ebintu bino biteeka mu nkola. Okuvujjirira nakyo kiyina
bwe kigenda okuleetera essanyu lyo. Teweewuunya nti abasinga okugaba lwaki ate babeera bagagga, abaavu be batatera kugaba. Kati gwe ayinza okusalawo okwesiba mu mbeera ey'obwavu oba ey'obugagga. Ky'osalawo ky'oba, ky'olowooza ky'oba. Bw'ogamba nti osobola oba bisoboka oli mutuufu. Bw'ogamba nti tebisoboka era oba mutuufu kubanga ky'olowooza ky'oba. Kyusa endowooza yo okyusa obulamu bwo. Wamma Sikabikindi weebalege. Kkiriza nange mbeere nga nninnya ku kyawakati nkugambe kkiriza omutaka ow'ejjokolera wabirenga omuwa entebe naye kwaba atuula. Bino mbyetegudde bw'atyo Owobusa yeetegula Lubale. Baffe empologoma ya Buganda bw'atyo ate awangale.